Prime Minister, Attorney General, Minister of Finance, Speaker, Deputy Speaker, Leader of Opposition, ba commissioners bebaita ba backbenchers basatu ba backbenchers kwegamba ba commissioner abachi ba backbenchers mu parliament be babaka ba parliament abatalina bwami kuba omuntu obato kimunyonyodde omwayinza obutakitegera ababaka ba parliament abatalina bukulu mu parliament bebaita ba backbenchers kubanga batu ekibayisa ba backbenchers batula mabega bateesa naye mu kutula mu parliament fa balina obukulu tutula maaso ku buli side eri ba minister batula maaso ya government ne side eno ba minister abo opposition nabo batula muki mu maaso kati bali ababaka batalina bukulu mu parliament bebaita ba backbenchers abo beberondera ba commissioner baabwe naye kati mu nkola y'ebibiina byabwe byebironda ekitaba kati ne bajja bakola gye bayita commission olukiiko olufuga ki parliament era nze wano ndi mukozi wa Parliamentary Commission of Uganda era yempa na identity card yempa n'omusaala eyo commission lwe lukiiko olufuzi nti muli awo mwenna muli bakulu naye ne bagamba abakulu berondemu bakulu bannaabwe babakulemberenga kubanga tewaliyo kibinja ky'abantu mu nsi muno kitalina bukulembeze kakati parliament etekebwawo chapter essuula ey'omukaaga mu constitution ya Uganda essuula ey'omukaaga yejeyogera ku parliament erondebwa etya mirimu gitya esasulwa etya kati emirimu gya parliament giwandiikiddwa mu kawaayiro namba 79 aka constitution nga bagamba nti omulimu gw'omubaka wa parliament kyoba weewuunya oba kyoba omanya omubaka wa parliament takola nga ali bwomu tukolera mu group so teriyo omubaka wa parliament bwannamunigira asobola kukola kintu era bano abagenza okuwabira ababaka ba parliament nti babasabye enguzi babayisize budget bajja kusanga obuzibu bunene nnyo ku musango ogwo lwakuba emisango egiri mu kooti tegyogerwako ogamba otya nti onoomu yaŋŋamba naawe wangadya omuntu omu namujju gwe bakulaga n'okulaga nti naamalako omwaka nga tayogedde wadde ekigambo ekimu mu parliament abaka ba parliament tukolera wamu era emirimu gyaffe gye gino. Subject to the provisions of this constitution, Parliament shall have power to make laws on any matter for peace, order, development and good governance of Uganda. Nti Parliament nga yesigamye ku ssemateeka eno yevunaanyizibwa okukolera Uganda amateeka ag'okuleetawo emirembe, entambula ennungi ey'emirimu, okubiri. Except as provided in this constitution, no person or body other than Parliament shall have power to make provisions having the force of law in Uganda except under the authority conferred upon such an authority by the Act of Parliament. Teri omuntu obomu obanga alina abalala oba ekitongole kyonna kikkirizibwa kola mateeka gafuga banna Uganda okujjako nga Parliament yekiwadde obuyinza. Kati nga Parliament kwegamba musobola otuula eyo mwero sine mwekolera etteeka lyammwe nga waliwo etteeka lya Parliament eryakuwa obuyinza obwo. Number 3, Parliament shall protect this constitution and promote the democratic governance of Uganda. Omulimu ogwokusatu Parliament kukuuma ssemateeka n'okulaba nti Uganda efugibwa ku musingi gwa demokrasia. Kati emirimu gya Parliament egyo giwulidde kizibu nnyo ate ebintu bingi nnyo by'osobola okukola okufuna kino. Yes, okufuna nti tukutte ssemateeka bintu bingi nnyo by'osobola okukola okulaba nga ssemateeka akola ki akwasibwa. So omulimu gwa Parliament gwennyini si kyangu nnyo nakugendaawo n'ogamba nti omulimu gwa Parliament omutongole namba emu gwe guno naye ate nga mukulu nnyo ng'oggyeko ekyokukola amateeka kyekyo kiri very clear. N'egino emirimu emirala egy'okulaba nti Uganda ekulaakulana, Uganda etambula bulungi, Uganda ebeeramu emirembe, Uganda ebeeramu eddembe, Uganda efugibwa kusinziira ku mateeka na biragiro, buvunaanyizibwa bwa Parliament. Kakati obuvunaanyizibwa obwo bwali badde bwa bannayuganda bonna awamu mu article number 1 nti singa kyali kisoboka bannayuganda bonna balituddenga mu kisaawe ne beekolera amateeka
n'ebiragiro kwe kusindika y'omubaka omu naye olw'okuba nti nno tekisoboka abantu miliyoni 45 okutuula kyebava bagamba mbu buli wawera abantu ng'emitwalo 2 balondengayo omuntu ki omu abakiikirire ekigambo kukiikirire okitegeera ye muntu okutuula mu kifo ku lulwo gwe wali tudde ye najja n'atuulawo ku lulwo kati nze wentuula ntuulawo ku lw'abantu b'emukono municipality kituufu ekyo si mu buyinza ntuulawo lwa buyinza bwabwe kyova olaba nti bulijjo mubaka wa palamenti ateekeddwa okukomangawo n'abuuza nti abantu bagamba ki nze ngenda nenewuunya abantu abamu bagamba kati oyo Nambooze ekimukozesezza ebyo kusanyusa abantu nina kukola kusanyusa bantu bannamukono oyo Nambooze omulaba ekimukoze ebyo ayagala baddemu bamulonde exactly bagala okola ebibi kubanga kati omubaka wa palamenti bw'otandika okukola nga tofaayo nga tofaayo kusanyusa bakulonda oba osanyusa oba okolera ani because you are their representative nze ndowooza nti omuntu wankiikirira nenkutuma bylaw nti genda onkiikirira egindi olina kukola binsanyusa eyo gye nkutumye si kyekyo kuba oba nkiikiridde ggwe so naye mu byobufuzi waliwo ezo ze bayita narrative omuntu agiteekawo bazita buzz narrative buzz words buzz political words omuntu avaayo nagundawo ekigambo n'akitambulizaako ebyobufuzi naye nga si kyamazima bakiwandiika bwe bati BUZZ buzz political words nti omuntu kigambo kati naga gwe Nambooze ekikwogeza ebyo oyagala bakuwa ekaadi kakati kyabagenderera akuteekeko ekigambo nabali abawulira atandika okutiisatiisa omanye ebyobufuzi muzannyo gwa bwongo omuntu aba akuzanyira ku bwongo kubanga omuntu bwagamba mbuno gwe ekikukozesa ebyo oyagala abakulonda basanyuke nti ate lwaki sibasanyuka nkole binyiiza bannonda kyogamba mbu munnabyabufuzi omulungi baagala okola ebinyiiza abakulonda baleme kuddamu kukulonda omulundi semateeka yakitwala nti abantu bagezi naye ate nga abantu bakulonda kubakulira era nga kituufu abantu bagezi bo basobola okumanya nti ono ya representinga interests zaffe obubi bulimu ekimu kubba kaki kalulu naye munnabyabufuzi atabbye kalulu byakola bwe biba bisanyusa abamulonda aba akoze bulungi kubanga abatulonda tulina obbawa ekitiibwa nti bategeera wabula kyolina okukola bulijjo kwe kusigala ng'oli objective nga byokola byansonga ng'oli objective weewaawo birina okubeera nga bisanyusa abakulonda naye naawe oteekwa okulaba nti ate si kusanyusa busanyusa naye nabyo byaki byansonga so mbadde nkubuulira nti palamenti si zonna gye zaava zasalawo nti abaka ba palamenti basasulwenga bulungi waliwo omuntu yagambye nti nno mu East Africa mwonna abaka ba palamenti abayuganda basinga ofuna omusaala omunene alimba Kenya ababaka ba palamenti babuusa nnyonyi ne watabaawo nayeewuunya nti banange MP uyo alina helicopter tekyewuunyise Kenya basasulwa bulungi era mu programu yaffe neddirira nja kukuleetera emisala ngambe nti egindi basasulwa bwe bati egindi basasulwa bwe bati egindi basasulwa bwe bati naye olwaleero si kyendiko olwaleero kyendiko nti mbaka wa palamenti emyaka gino 5 gy'olina endagaano semateeka akugaana opakasa agamba katukusasule bulungi naye otuulaawo ebirowoozo oweereza abantu nga teweegabanyizaamu weewaawo gwakanga musana kakiro tabulamu kizibu nnyo okugirawo ddala interest nze ne bwemba nina essomero nendivaamu neŋŋamba sikyali director ndirekedde mutabani wange era mbeera ne interest naye bagamba bwe bati nti bwe muba muteesa ku kintu kyonna mu palamenti ne weezuula nti okirinamu interest yimirira weerope oba olina okwerope kyebagamba nti olina osituka mu palamenti noga nti banange wano we tutuuse ekintu kino nze nfunyeko nkirinamu interest nze gwe mulaba
tuli wano network eri okay olino tuli wano bannange tuteesa kubyakuwola ki tuli wano tuteesa kubyakuwola sente naye nze bannange nange ninayo akabanka ka microfinance banka n'olwekyo bannange ku komiti olwaleero kwene ensonga sijja kukola ki sijja kuteesa kanzire wabbali wensirika mbangenda kukosa bangi bw'osirika oba omenye mateeka era omuntu akimanyi kimukakatako mu palamenti osituka ogamba nti naye bannange gundi oyo yesiriikiriza naye ensonga gye twogerako ng'emukwatako nnyo kakati buli kaseera twongera kyova olaba nno mu palamenti eyo ekimu ku birungi ebiri mu palamenti gy'okoma okulwayo n'okugitegeera ebintu bingi bibeerayo ne tutabikola nga bwe gambye nti omulimu gwaffe mugazi ekigambo kino natandise kukyetegereza lunaku lwaggulu naye ngamba by the way omubaka wa palamenti talina kupakasa mu mateeka ate ffenna twakola etteeka nga tumaze kukimanya kuba omulimu gwoba weetisse guba munene era kakati njagala kutandika nange ku challenginga ekikindeseza tukidiscussingeko wano olwaleero zino ziringa consultations gye muli njagala kutandika kusomooza abantu bamu mu palamenti mubuuze nti owekitiibwa Muyingo owekitiibwa Kataha Museveni usaanidde okubeera minisita w'ebyenjigiriza ng'ate gwe nannyini masomero gw'olaba gwe nga omusajja omu ku bantu abasinze okuinvestinga mu masomero g'obwannannyini olaba tokoonagana na mirimu gyo okubanga ate kakati mu kiseera kyekimu gwe minisita w'education tolowooza nti ekyo kikulemesa osalawo obulungi olw'okwagala bizinesi y'okutambula yes kyabuntu nkugambye nalaba abantu abalina obubanka obuwola ssente bwe batuula basattira olunaku lwe twayogera nti bannange tukambuwale ku bamanerenders bayitiridde okufuula abantu baffe abaki kubanga etteeka ligamba nti minisita w'ebyensimbi ajja kulamulanga amagoba bamanerenda si banka naye manerenda kubanga amateeka gamanyi ne manerenda ono mpaaka myundi kuwende nti minisita ajja kulamulanga amagoba bamanerenda ge balina okujja kubaki ku bantu naye n'okutuusa leero minisita talamulanga why most of these ministers own these money lending companies be bannannyinizo kakati ogenda omugamba nti teekako etteeka weeteekeko ekkomo ku magoba tajja liteekayo ajja kuba yeekutte muki mu bbwa buli mubaka wa palamenti yenna yakambuwala kubanga naffe tulina ettaka kyabuntu oyinza kwesuula mu bunyanga olaba olidde kyova olaba baali bagambye nti ababaka tubalamule bulungi tubasasule bulungi baleme kukola ki kuwankawanka kyova olaba tebaakoma na kukiteeka mu mateeka gafuga palamenti bakireeta ne bakissa ne mu constitution akawaayiro 85(2) akagamba nti omubaka wa palamenti teyeetabenga mu kupakasa kwonna kumufunira musaala oba magoba nsako magoba oba musaala kubanga ojja kutaataaganya ebirowoozo byo n'olwekyo eyo ye background lwaki ababaka ba palamenti baali babalese basasulwe bulungi kyenva nze ngamba ababaka bannange aba palamenti kuba nabo bampulira nti bannange tusaana tukolera abantu tubakubagize otherwise abantu bwe tutabakolera bulungi abantu bajja kwetamu ekintu kye bayita palamenti kituufu ekyo ate njagala nkubulire akyawa gwalina yeeyongera nnaku olwo olugero lwa bajjajja olumanyi sikamanya akyawa gwalina yeeyongera ki nnaku kakati mmwe palamenti yefe be mulinawo olwaleero palamenti kyekifo omuva ku ddoboozi eriwolereza ku bantu si kyekyo omanyi bwe tugenda okwesimbawo ekimu ku bye tukola buli kaseera tujjuza empapula eziraga ebyobugagga byaffe nga bwolagane gye wabijja olidde kakati ekano ke kaseera otubuuza naye bagamba tumbaka palamenti tapakasa naye gwe gundi opakasa ate otuula kakiiko ke kamu akakakola waliyo abamu abagezi alabira ddala akakiiko akakola ku nsonga ezirimu bizinensi ze naye mwatuula kati n'ogamba nti gwe magogo
gwe president wa FUFA gwe MP gwe chairman wa kakiiko ka parliament aka ICT mukyalawo ye speaker ensonga zo kakati muli awo bwe muba mulamula eby'omupiira nga ogenze otudde ku sectoral committee olonze education ekola ne ku sports otudde okwo basalawo ebikwata ku mupiira naawe oli awo golowooza nti naawo kirimu emirundi ebiri Madam Teacher obeera resourceful parliament ogireetera ogibuulira oba mumanyi kweyo ensonga nze ndaba wano nagenda mu parliament nga ndi mumanyi nnyo ku bintu bya local government era nasooka kutuulanga ku mulundi guno gwokka wesitudde kakiiko ka local government olw'okuba nti nno ndi minister wa internal affairs ne banzisa kakiiko ka defense and internal affairs naye emirundi gyonna mbadde ku bukiiko bwa local government nga kinyamba nti kubanga amagezi ensonga ezo nzitegeera Madam Teacher kakati yes amagezi galeete naye wootuuka ku mbeera nti nno obumanyi bwate kati bukuleetera okuba nti nno mwana kati ebigambo byogera kifuula nnenge kubanga naawe olina kyobaza parliament egamba 1 topakasa 2 bwe kibanga olinayo kyokola nga tekusaawa eyo kyemuteesaako weerope ogambe bannange eno debate nze ne disqualify nze kubanga mazima yenkwatako nnyo yenkwatako nnyo so tugenze leero mu luwummula speaker tusindise mu luwummula tumaleyo omwezi ki tumaleyo omwezi mulamba kakati kyankola kya bulijjo okuwummulwa resesi zibaawo lwakuba omulundi guno wetuwummulidde abantu wabaddewo ekiteeso ekiri mu ddiiro nga fe abamu tubadde tulowooza nti speaker yali tuwadde obudde ne tumala okimaliriza era nga tulowooza nti wabaddewo n'ensonga endala nnyingi nnyo naye mwanyi tebiggwayo kyateeka ababaka balina okuwummula ate okuwummula tekuba kuwummula okuwummula kuba kukomawo eno mu bantu tubasinkane era nze ngenda kukuba enkuŋŋaana eziwerera ddala 9